This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nambwayo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugere namu za kujere kutoka ndi mbuzi nyefu sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abobora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangalie boda yakasajja kasendi kalimba banake esendi banake Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. And
Bannange ekisookerwako ddala nga sinnabagenda wala kano kansoke nkakuwe mutyaba okateekeyo wano nkedde ku macha wano Honorable Evelyn Anite bane abantu beeyongedde okwagala Kasuku bannange rakuba omwana akarekodi nze temuli sound naye nga Honorable Evelyn Anite abadde achaddeko wano ku KFM nangwako waliwo olumu yaliko ne kyamagero baali chairo eyo nankubira nangamba Kasuku I like your show on KFM, you make me laugh, you make me happy. Nemugamba ekikinti negamba nangamba you get time you come to my office ne office z'abakulu nzitya ate nti oweereza abantu message ne batanziramu so mbadde ndi wano omanyi baga nti everything has its own time era kyetera okugamba abantu obeereyo n'okolimira oli olw'okuba ayiseemu budde kati that was last year ndowooza nga mu August or July saamuddira ne ngenda mu byange mbadde ntudde wano leero ku mazaalibwa gange ne mmugwako n'asooka nanjokya enkalu ziizino emitwalo 80 mutyaba nkuwaddeyo 5 zikubeemu izo zimba omutima yamutubuwayo kati gwe nkuwaddeyo emitwalo 85 giigino wano 10 20 30 40 50 60 70 80 gye mpadde mutyaba. So Honorable Evelyn Anite, kati muteke yao. Honorable Evelyn Anite, how are you doing this morning? You know you're my person. Ti Anite, mama. Anite, da. These are things I want. Shegera, olawudde Katonga agamba nti obwavu bwo baako w'obunenyeza. Yes, so good morning everybody. Good morning in a very special way. Good morning Honorable Evelyn Anite. Yes, when do we meet again, Honorable? Because now I have Kasuku Live. We can get some adverts from the investors you bring. You tell them, please give the adverts to that boy. You have so many people. Industrial parks are coming up and all those things. Yeah, you can be sending through people who want to advertise their business on Kasuku Live, on KFM. Yes, and nayo nakulutandikidde manyi kyokka nayo obwavu obadde bunuma. So njagala beebaza nnyo mwenna nina mukwano gwange wano ow'emmamba namubiru aŋŋambye Kasuku obusawo bwa seminti bujja bannaye njagala seminti mitayimbwa musenyu mayinja ganagazimba hard cash t-shirt vest bisigaze mbikuwadde foko majiko banabyo the gifts I want boma inti tobisobola ina t-shirt banayo jambale ontekera obutesi wano mu comment section. Happy birthday Kasuku. Yes. Abantu beeyongedde okwagala Kasuku bannaye. Abantu beeyongeredde ddala. Naye nga I can't take that for granted. Bannaye mwebale nnyo. Lino omukyala wano Belinda naye aŋŋambye nanga Kasuku this week. Obusawo bwa seminti 10 bukutuukako. Obusiigi guwedde bannaye. Abemitayimbwa muganange Bruce Bruce ali awo USA ampeereza enkalu wano bannange ekintu kiyitirivu bannaye njagala kwebaza aba CBS FM banteereddeyo bambi CBS 89.2 omukyala Ann Sebunya banyimbidde happy birthday nkakuwa okateeke yawo. Happy birthday to you. Happy birthday dear Daniel Isaac Katende aka Kasuku sema Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kuku. Happy birthday to you, Isaac.
Happy birthday, dear Katende. Happy birthday to you. Happy birthday kuku wa Zabanga, Isaac Katende. Amanya amalala ujagogera Semaji. ojagokera kuyo munange. Owango Edison yabaga mtugambira. Nebambira happy birthday. Nsama ilyankwata ya kuku. So Isaac Katende, kuku wa Zabanga, kuku tugagaiza amazalibwa amalungi, may live to blow more candles, you're truly loved. Ne tugamba ntino munange tukagaiza birungi byerere, mukama akwongere byonna, umutima gwogwe biyayanira. Happy birthday Isaac Katende, kuku wa Zabanga, nerisembayo. If there is one thing, one day when I meet my mommy again, cheni mugamba, nti abana Uganda mwanjagala. From the word go. One day when that day comes, jajange ye wali era ye nade na ye gulo ba mchala yankoledde yo kadina nanga why traffic ya yitirira nantwala nankunganyiza abantu bange bonna bensingo okwagala mu kifo kimu nanenzo gwawo nga ne jajja wanga atuddawo ngamba So it was quite the night. Nejajja wange yangambye ekintu nanga nti Isaac abana Uganda bakwagadde nete bakumanyira ekyo yakinga tokkiriza omuna Uganda okumanyiira nemuga jjajja kyoyogera kituufu. Yes. Kituufu nnyo. So yeye mbeera kweka video ka jjajja wange kanka kutereka awo naye tokazanya tozanye eddoboozi just yogenda tuteeka yawo nga ndi naye nga bambi anyinyonnyolamu awo ebintu ebyenjawulo nangamba Isaac gwe tobonaabona essaala nsukuma essaala ya jjajja gye ndiko nenga naye nangamba tobaako kyokyusa akukoowa yakulekawo ze wendi nengamba jjajja jjajjange omulungi. So yeye mbeera nga bweyimiridde olunaku olwaleero. So to everybody out there, jajanga ojaka baterayo ovale bakalabe njagala kwebaza etimu ya Classroom abo bantwala ku Mabira Rainforest bantwala kamba nonye wano nabomba kuwe weekend eri etali ene wedde na yeri Shalom Ntambi Hajati Emma Saja Fedaga bantwala nemanga anti Kasuku tugende all expenses paid nendya nenywa nembikula zibbereya bana. It was quite the experience. Birthday dear Kuku, happy birthday dear Kuku, happy birthday Kuku, happy birthday Kuku, happy birthday dear Kuku. Thank you. George yimbe cheche byaka kireke George gezanga nako. How old Cheers. Are you now? 42. 42 no. Good on you. To the future of good health and prosperity. Abasajja banai Kanso Ivan bwetwali Mabira musajja yali anywedde amazzi mperezayo ku nkalu ndi musajjawo abasajja ange standard endawula the team ati yaya mumperezeeyo ku bintu ekintu kwegamba tumanya nti tuli fedda, we are in the same page, you know. Abantu bali wano bannange obubaka buyiika buyisi okitegeera buyiika. So byebyo nno bannange neyanza nnyo neyanzeege sirina kibi kyenjogera ku bantu abantu bannaye n'abamubi okay nja kunyiiga mumanyidde kubaka akamanyiro sikaagala. Don't think you will humiliate me. You can keep it the way it is. Why don't humiliate me? Now, Kasuku owezezza emyaka emeka mama yafata ngambye bulijjo nteebereza biteebereze nenagenza olaba amagumba nga tebaga ndi muto ku myaka gye njogera. I am not so sure.
nagezo la kamita kanzizayo mwabiri so yeye mbere eriawo nawo nga tuvuddewo bwewa bwenzira Nobody events namulabe agala twala full figure mu kooti mu full figure yayogera ebintu ku kivulu kyabwe musimate batwala abantu eyo video n'ogifuna ogituteereyo full figure we yayogeredde yagambira abantu nti abagenda mu kivulu simate mukola kineki kati ne Nobody yavuddeyo naye n'agamba agenda mutwala mu kooti mbu yamufiiriza ssente eziyingira obukadde 2 mu ba corporate abamu basazaamu ne order zaabwe kabadda basesa naye betwala oba betwala mbeera yeeyo betwala oba betwala ffe tuliwo okulaba today we are happy, today we are in a happy mood. We really don't want, you know, so many things to antagonize us. Yes, amanya nedowozi Nobody events twizire Nobody generational promoter. Mwebale nnyo abawagizi abaze mu concert yaffe olunaku olwokutaano. Mwebale nnyo butatuswaza. Mwebale nnyo kukola statement. Concert y'ebyafaayo eya weeks 2 nga venue 2 ez'enjawulo. Baatugoba ku Africana mu wiiki emu ne tulanga wiiki endala ne tulanga cricket over Lugogo. Beno cricket over Lugogo gye mulaba abalala bagirangira myezi 8. In fact twagenza okugendawo nga waliwo yakagiremwa nga yagirangira emyezi 3. Video eno njikoledde full figure. Full figure nsigenda kuyomba naawe naye katuyombere mu kooti oyitiriza akamanyiiro. Full figure wazanyire mu business yange. Full figure toyina bwoyimirira no scared, you scared away my potential clients, especially the VIPs. Full figure bwavuddeyo n'olangirira chaos mu concert yange, wavuddeyo n'olangirira abakazi nga bagenda bakwatira mu concert yange, wavuddeyo n'olangirira nga bagenda okula amannyo n'okubajjamu amaaso abawagizi mu concert n'okubabbaka amasimu. Onfuna bulungi baddayi hadizi b'omuyimbi ebyo babimanyiira era bamanyi kiki bali bo bazze ne bawagira. Ne waliwo class y'aba corporates abagula tables ne table ezimu batusobe refund kubanga baatiisatiisiddwa nti wagenda kubawo obuzibu nga bazze mu concert eyo. Full figure watufiiriza sente ziwere milioni 2 plus. Kimanyi alien skin asobola okukusonyiwa naye nze full figure omanyidde abantu bangi mu bbanga mu nkola egy'okulamu oyogera ebigambo ebikosa abantu n'obulamu bwabwe. Full figure bajjano boolina bosobola okukubira essimu nsobola okubakubira n'okusingako ggwe. Abagagga boolina mbalina. Ebyo bibadde omanyira abantu ngolooza bali groundless kati tugenda kwabika full figure nze naawe. Full figure tolaba nti obadde oyogera nnyo. I'm going to only exclude social media. Naye nga mu mateeka nabo badde ngenda basuubinga. Ekigenda okundeetera okuleka social media lwa respect General Pastor Bujingo ne Mami Makula Susan. Especially Mami Makula Susan. Kino nkikoze ku lulwo naye nkwegayiridde olutawulange ne full figure tuluyingira. Yadde mukozi wo kwegayidde luveemu mu bulabe bulabi. Full figure kankuguleko batu ogenda kutegeera. Agakatonda muggulu wallahi ya Mungu. Full figure ngenda kusomesa. Wallahi ya Mungu mpozi nga siva kanungu. Kihiri gyenva ku boda Uganda ne Congo. Full figure tugenda kwabika. Teeka wabiri. Wamanyira General Salim Sale n'omuvuma. Nobayita emirambo ne President Museveni. Wasembeyo omanyirani General Narweiso. Owulira? Kakati abo bo bamanyire kubanga bo ba uniform nze ndi civilian munno tugenda kutunga full figure. Ze sigenda kuvuma sigenda kwogera bingi. Now awo nga tuvuddewo Suuna Beni yafirwa maama we. Ndavaayo n'aloopera maama we naga nti omuzimu teguwummula oluba okutonya be papa asoka mulopa wa Katonda n'akomyawo action. Nawulidde mbu Kamoga agenda amusuuwinga. Kansoke nkubireko wano Kamoga by the way. Mugambe Kamoga nawulidde nti ogenda suuwinga Suuna Beni. Akitegeera. Tukakase oba kyekyo oba si kyekyo. Then betuvaawo story yeeyongereyo.
tulabe embeera weneyo etambula bintu si byangu nawulidde nti haji salamu alaikum. Walaikum salam. Ono Kasuku. Eso mukama wange. Owaayi nawulidde mbogenda suwinga Suuna beni bituufu. Lwaki ontakula mukama wange? Mbuuza bubuuza kituufu si kituufu. Kuba butunuzi mukama wange. Ntunule butunuzi. Era yakuleeteddamu era jaga kuleetera. Ne ekyokulala. Nalabye bakuvuma nga bagamba ate sima ya kampuni yagwa, sima yateekawo essomero ng'ate nze nkimanyi bulungi essomero waliteekawo ofiisi ne zidde mmanju. Ne ŋŋamba oba nzije tukoleyawo akantu nkukubiremu n'oluseke abantu balage ofiisi gye zadda. So yandugera mu ofiisi mukama wange. Ani badde nga nzije tukoleyo ddi akantu abantu balage ofiisi gye zadde mmanju wali. Tezajja mmanju, zajja kwasembera ku kkubo. Mwasembera waggulu. Second floor Kamoga house. Anti twasemba okwogera wali ogambye Kamoga houses. Pozi wangambe essomero ligenda kudda mmanju wano. Ajangu mu ofiisi mwendi. Kamala okukola wano. Mwendi mu ofiisi wo. Kale. Kaiso. Luno lugambo luli awo. Otegedde oluseke bwe lutambula. Okitegedde wata okitegedde. So yeye embeera eri awo. Ebya Suuna bye yayogera mwabiraba. Then Nambwayo yali agenze mu kuziika. Yajibirayo ku boda. Our dear one, let us. Baabo Nambwayo ne banne bagobeddwa ku lumbe lwa mukyala Kayondo. Babadde bazze. Nambwayo ne munne baabo bagobeddwa ku lumbe lwa mukyala Kayondo. Badde bazze nga beekwese. Kamera zaffe enkesi ne zibaketta. Tubakwata. Bagobeddwa ku lumbe lwa mukyala Kayondo. Bagobeddwa ku lumbe lwa mukyala Kayondo. Baabo tubagobye. Nambwayo ne banne bagobeddwa ku lumbe lwa mukyala Kayondo. Naye mbu Nambwayo already simaka kagundi yako nakalabye unozujogera kaba wano kwa kalimu obuyimba nalabye kagundi yako nga ayogera ku maama wo msema mulamukola biki ebintu ebyo bituufu Nambwayo yabitaddeyo ate bwamala obiteekayo n'alyoka agenda mu kuziika. Naye ate n'ekintu ekirala abantu bw'omanya nti abantu omuntu takwagala you not needed somewhere bane mulekeraawo bane abantu twewalane oba twewalana bw'oba omuntu omuwalana oba afiiriddwa oba yafudde omuntu yenna baba abadde takwagaliza mu bulungi tewali nsonga waaki omwagaliza mu bubi mbwaba naye kinaawulikika kitya kati abakulemesa mulimu oyo omuntu gwoga nti kaŋŋende abakulemesa mulimu abakuwa butwa n'ofa nedda babakusiba abakutwala mukyalawo ng'abaana bo babeerawo nga tebalina maama waabwe mbukati olwokuba yafudde bannaye tugende tumu pozi nga mu kugenda okufa olusulayo ettaka noga tondese ku nsi naye bino ebintu omuntu bwe muba temukolagana nze yeye empalana gye nayingidde kati be tuba tetukolagana tofiirwa maama wo oba taatawo nonninda nakoyo kwekoleza ku bantu be tuba tetweyagala ne bw'oba olina akalungi k'ofunye si kyayagala kwogerako. Abantu b'okoledde ebirungi babyogere bakoogere bakuwaane. Kati Chester tegeera Nambwayo ku byonna ebigenda mu maaso yadde azunga ki kuba ate Bina Baby yatugambye tewalabika interview kali ke twakoze pozi nga anaabisalamu Bina Baby yadde agamba nti omwana siwa noono omwana gwagamba nti wa Suuna beni siwe tiyaga itisimagayo babakola naye owayi biwanvu biri eyo Bina Baby yadde abyogera sijja byeteekako nnyo wayi sikyalina gatuula mu bigambo kati ekitegeeza kakwati tewali bwe mwali ne maama we afudde amanyi temukolagana kati Miss Nambwayo wabadde olagawa
abasajja abakukubirayo okitegedde. Naye nga show y'ebinyanyanyanya yagendedde ddala mu maaso. Omanyi nti abasirikale batuuse ku makya ssaawa 3 ne bajja okugoba abantu mu ddeeka ng'ekinyanyanyanya kikutta akati. Oyinza olowooza nkulimba kanka kunoonyeze wano ka vidiyo nadde naka savings kaakano wano amagye nga gagoba abantu mu binyanyanyanya kateeke yaawo kazanye nga benjogera. Amagye nga gagoba abantu mu binyanyanyanya. Kati waliwo yadde agamba nalabye abadde bateesa actually nalabye Nalongo Kitone yadde Nalongo Kitone oba yaddaani ngagamba Suuna Beni waki wakoze bwotyo nga maama wo Ismaya lekerawo ebyekisiro maama we wakudda kati asigale mu mabanja goma nze bena abantu aboogera ku bivulu sirika busirisi sibeeyongeza. Ebivulu mbimanyi bannange. Ebivulu nakola ebivulu naye ebivulu tobinnyongera ne bw'oba oyagala otya. Era bw'olaba omuntu ng'agamba nti maama ali wali mu ddiiro naye nina omumaliriza kino kano kafunaawo. Bw'omulaba nti nina omumaliriza kino muleke. Waliwo bizinesi ezimu nga teziri. Nze nagambye nadde nshutinga ne babbina bebi ne mbaga nti nze ne ba waliyo ate abantu nga ye ne bebeera miliyoni emu bwafa era nnyinza obutajja ku miliyoni emu yokka bweti. Ne banga nti Kasuku waliwo antiwo modulo kazini afudde naye tubaye tulina miliyoni yo gikimegayaaza nga tuziika bwebajja nga ate time y'okuziika bwe nina ogifunira mukwano. Obugambo rest in peace buba bujja kukulya. Nze mba ngenze omuntu abafirika tulina okukkiriza omuntu bw'aba afudde obulamu bulina osigala nga bugenda mu maaso. Tulekeraawo okukolimira abantu bwera simaya mukyala simayaze. So bizinesi y'okukolimira abantu tugirekeraawo ago ge mazima. So Suuna Beni show yagikoze nze yanyinyonnyola n'ekitegeera yanga Kasuku amabanja genjo osigaza ng'akusayitingira weekend eno ekisibo kitandika si Friday oba Saturday. Friday or Saturday. Kati ekitegeeza yo weekend tebakola. Omwezi mulamba ate bakwate Idi tujja kwatwa akava mu Idi ate Easter je awonawona bivulu kati alina okufuna awawe awatali crowded aba ayingidde May. Naye banja eribeerawo olimanyi bw'oba oyagala okumanya amabanja g'ebivulu nti gasobola okukutta buuza Simon Munene yagenze UK naye obedda yeebuuza ku bantu nti guno omuzira bwe guggwayo kibeera kitya kuba guggwayo gutandisa okuggwayo ababuuza bwe guggwayo kiri kitya akubamu obufaananyi ensigala wano abigatta ali mabanja ga miliyoni nga 7 ekivulu kyali kimutogedde ku freedom say kikukwata bite noga nta naye nga tekyagala. So yeyebeera eryawo naye katugende ku KFM tugenda kwogera luzungu. We don't speak English. So don't touch it. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katemboyo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Ennansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Ssalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. It's 93K FM Taste coming in from Sabrina Carpenter. 24 minutes to 10 o'clock.
Good morning. And it's Monday, and every Monday, it's Kuku. Was a banger. Sema nengene. AKA Baby Kuku. Baby Kuku, yeah, Baby Kuku rhymes well. Olwalero, you're a real baby. Thank you. Kati tukuyimbire. Oyagala kunsula mu tune. Tukuyimbire. Throw it in. Happy birthday, dear Kuku. Dear Kuku. Happy birthday, dear Kuku. Oh, happy birthday, Kuku. Wazabanga, happy birthday, dear Kuku. Luseke nyam nyam. Yes. Thank you very much, Uncle Bula. You're far too kind. Yeah. Yes. What you're doing is the right thing. Yes. Na yeba bakuyocheza bampadde. No, obadoga minaga ogenda kumpayo. Nkwocheyo. Uncle Bula, make it happen. Let me. Sometimes as men, we don't have to wait for cakes. Kankwocheyo. Hey, umpayo. Ku birthday yo. Thank you, sir. Neoloza teziwe. Gata mwetana emirala awo. Jibere 10 ni musajja mukulu. Oloza teziwedde yo muganda wange. Checho. Okoze kisa kya muzadde. Kale mutyaba mbabutakuwa sente zange singa kati nina emitwalo 9. Kyokka ebyaddala zino sente nzikuŋŋaanya njagala zirya. I'm going to buy something I want on my money. So this birthday I'm having offers. People are doing good things for me. You had asked for cement? Yeah, cement, you yes. Had asked for wheelbarrows? How far? I have 2 ladies who have offered me cement. They said, Baby Kuku, we want you to thrive. Are you serious? Yes, thank you very much. So I'm still taking in things as of now. So please don't hesitate. Don't be with a bad heart to think that I'm going to pass you. Yes, and by the way, the faster I get to the top, the cooler I will be. Otherwise, the nanchari must struggle your one. You may not like what you see. So to be angry, yeah, be fast, make it happen. So yes, everybody out there, man, I started getting birthday wishes the other week. I had my guys abantu walaku Bajitota Mabila Rainforest. The ones who are going to fast. Abagendo Siba. Then yesterday, Madame Aze threw me a birthday dinner. She was like, oh my guy, things get a bit crowded. So let me handle you now. You know, you people, so she said, let me sort you out now. Yeah, so this morning I woke up and there's a big cake and the kids were saying, happy birthday. Bambi. Daddy, I said, it is a typical example of holding the bull by the horns. Typical example of holding the bull by the horns. I'm telling you, Brian. The woman is holding the bull by the horns. Yes. So those ones who are interested should just forget. Well, forgetting may not be the exact word, but forego. Balina kyengenda okugamba nenzijukira wife ofunayo ku mirembe wiiki eno nekugweramu. So I've got lunch offers. Thank you for my friends. Is your friend taking you? Sheila Gash? Yeah. Oh, Sheila Gash is going to make it happen. We've already Friday. This Friday. You're together. Yeah, we're at Paradigm. You know? Paradigm. Je yatugambye? I'm on the house, all expenses. Yes, so I have things from my bank, I&M. Oh, yeah. Yes, they're on me. I have things from the people at Bel Air. They're all saying, so just give her, what's your plan? Nembula, abantu beyongedde okwagala Kasuku. It is a fact. It is a fact. But however, I'm saying, as you love me, I'm not humiliatable. The moment you begin, so, but thank you everybody. Thank you everybody out there. So don't stop at it, because why, Brian? We deserve these things. We wake up every day
to put a smile on your On faces. people's But then faces. people, honestly, I want to tell you, Brian. After I left radio, benabelange wakanga sinatandika, you know, my other things in the morning. Ngankero uliliza KFM. Like njitekako because remember I used to wake up like at 6. Yeah. Like at 4. So by 4 ngamaso gegula. Yes. So at 6 mera, you know, I'm in bed lousing, ndaba mawulire bichi, madam be mukwatako, you know, I'm taking children to school. So I tune in. And people think we just wake up here to yap. Yeah. But it's not the case. They find you and they say, man, mwasa manyo. But this is therapy. I have people who call me Olina Kubira Naga Kasuku when I was going through my worst days. When I was going through my worst days, I would just watch your videos. Nenseka. Like people say but so it's not, don't underestimate what we are doing here. Sometimes we feel the entitlement when we tell you do this. You have to, because people are going through things. Brian, there are times you come no nyumi embozi ntawa like twadene madam we are going through or sirika. There are people who think we are immortal. We don't go through these things. And when you say those things, they think, some people say, they think you are showing off. Exactly. Yeah. The private affairs. They even find you and they ask, nekati chintu cha mwechinaika. Kati goli mulogo chichi. But there are people who are going through the same problems there. There are people struggling. Ngaba agama ola Brian chimubako. When I went through depression, one of the things Ebya nyamba to overcome when I started, because I have bakwana bangabantu aleli mabira benabere nnyo nabo. So kati ne bangamba fe waka jamutandike ngotambula nawe. So when you could go around you'd be seated there munyumya olino munyonyola mnonga man ne kizibu ekiti olina akunyumiza. The episode they went through, and it's tighter than what you're going through here. So you tend to understand, oh, if this person went through this, how I'll also go through this, you know? So, but because of course we are dealing with certain people, they are ignorant, illiterate, others went to not so good schools, and because they have a phone, tesa. So you tend to understand and you say, we are in a world of idiots, so what shall we do? But this is really something we are doing that is really to everybody. Of course, there are boring presenters out there. We can't roll it out. But that's not us. Who increase sugar levels and stress, but it's not us. Now, Uncle Bula, I saw Pfizer in Kigali. Ne Pfizer, funye sente za palusi. Pfizer pulse kuwadde sente onogaana buganyi kukkiriza. So I saw, by the way, she has told me, Kasuku, I have your things at the reception. Pass by the reception, your things are there. Pfizer, the hate you have towards me will take you back to jail. She didn't do anything for you. Nothing. So now you need to know, what is your position in her life? Okay, so yes. I've confirmed you are my colleague. You know, Pfizer has a crush on me. You know, yeah. She looks at me as like, this guy. Like she one time told me, like, you remind me always of my brother. The moment you hear that statement, you start saying, guys, can we have cutlery? Any day you ever hear, they say, Brian, you remind me. There's a way you look like my dad. Ngoje foko de woman. You're ready to eat. Yum yum. So, but she's my person. Pfizer is my buddy. We're tight like this. I said, yeah, at the reception I have your things. Bola, echinto chidi wala. You are so close yet so far. Gati, better you na kunyumiza achimai na Lost and Rhyme didn't happen. What happened? They cancelled. It was supposed to be yesterday. Yes, it was supposed to be yesterday. I saw this guy doing voice,
sound check. Kankupima kwani atali kampanchi abalala kabanchawe simawulire. You know that guy? Who is that? It's called Faino or Fino. You don't know that song? We don't have that song. It's called Cheche. Cheche? Cheche. We don't have It's really a big jam. Who is in charge now? Ayagala Sola FM. Ya mugenzi. Faino. Yes. Betugenda mbulango kojana ko. Lulu. Oba tetugenda genda. Today we have the time about that fuga tadi. We can gap to tomorrow. She will now know where the power exactly lies. She will know. So I had that land. They have disagreements. There are two people, but they are from the same family. Jahazi pia. So it's been going on. Kati problem one of the parties. Every time they see a concert there, they come with the police. They make it uncomfortable for you to operate there until you tell them why kwata yo kakane. Kati this time round back hoye. I think the demands were so high. Chaze refused. They said Momani. It's okay. That will be it. But most times that happens also to get serious. So I think the project, because they couldn't go to another location, and from afar they saw something brewing. They said, we shan't fall with the thing now. Madam Manyoni, Ambassador was swung. They are my people, but 1,000 flies can't stand over a broom. Zembade manyi bantu bo. Bantu bagera oluso kaisao. Baize kwanga be batunuddemu ne baga nti tiketi etambula ezaayo ne hype. Kubate bangambye nti embozi yadde etambula. Of course yambu. Bali bawala mbu their ladies abakayanira waawo. Naye nti ekintu kitabukira ddala. Kyekigenda maaso wano. Kyekigenda maaso. Agamba ki? Ani? Mugeyo kyati tukyali kumpewo. Anindemu. Taba. Ayinza okuba nga wa iso. Ennaku zino era gojja sooka yolabe. Bwekiba bwekityo. Oyitira wali ku madaala. Saidi eno. Nako tewali wano nako goli military yazingako wano. Nga banonye ebbaluwa. Ebbaluwa ya Muhoozi. Wali wano. Nali wano. Naliwo ebyo biseera bali bakyatufuga eno enfuga y'NRM. Nti 8 hours. So twabeerako ko wano nga batugamba 8 hours zoyina okumala ku mulimu. Kati nga bojja wano batandika okukubala nti bw'otuuka ku saawa 12. Ku 11. Sabala 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ku mukaaga n'ogenda bw'oyagala kugenda mangu. Kati waliwo twatuuka nga tujja 10. Tusobola okugenda amangu. Kati kwolwo namujja 10 ez'okumakya. Kwolwo nali nzize ku 2 nasula nywedde. Naye gwe ebiseera bya radio nga sinagenda ku TV obimanyi. Ngamaye okufuutuka mu bbaala ssaawa 10 nenzija ne neebaka wano. Ne bankoonako ku emu owa segment yeetuuse. Ebyo ebiseera nayo byaliwo. Akayimba kaffe katiikiyo. Nze noloza mbadde sikeerabidde. Katukazanye munnange. Alabye. Sikeeko. Keeko. Kati abasajja bansanga wano nga nva mu lunch benti. Nyambuka nantuma be bali ku mpewo mbeeko bye maliriza naye ngende. Ekikumi kyali wano. Out. Tutandise olwo olugezigezi lwa monitor. Do you think you can just come? Where's the restaurant? Baloge bakuba olwo ya. Ne mbagamba nti gentlemen.
for me. We don't have to go that direction. Where do you want us to pass? We go. Chica, gwe Kasuku. Pass yasu. Ngachikumanyi. Baba bamanyi seo. Era the only solace I have to sing ngwako mikono gya CMI. Bayizo okunkwatirwa ekisa. Kati Kasuku tukulaba otusanyusa kale gwe dda wali. Naye basa Kasuku buito nembaga sa. Kasuku. It is no problem. Era batugamba nga kati mujje waliwo storage twagala tukole tukungane olwenanya tukulembera Kristo mbole ense no bana. Naye kati abajali. Doni Wanyama ye yali maye be bali ba boss wano. Doni Wanyama be bayine ebbaluwa. Byagenda okuggwa White House ozoba myezi emeka. Ne babaga mutulali mu State House akola. Nze kyakivola abantu boogera ebigambo. Naye nze banange kati ali ku New Vision yozi namusanga nanga Kasuku you can work on bukedde. Uncle Don, that will do. Chimala. Namga that will do. Yali you can come and namga that will do. Naye wakusaswa togenda. Naye sente zenjagala tebazina company nga buli bapostinga losses. Ne towalaba gondi yawe ya last year. Bagamba losses tezirabwangako. Buli bapostinga yoko ku balanced sheet. Credit side teriyo. Era kati aba NSSF sibe balina yemigabo. Watujja tukaka NSSF etugambe nti bannaye tewali kiriwo. I have that stuck feeling. So ye mbeera eri awo. Owulidde. Katudde ku mpewo. Butereevu. Banna. So ono ye final. It's called final. It's called final now. With Cheche. Cheche. Okay, he was supposed to perform. He was supposed to perform. Is he a swangs artist? No, he's not. Yeah, he has been a songwriter. So I hear, and he has also his songs. So I think that was his breakthrough. Naye waliwo mpeereza olukumu ebitaano bbula. The intention is what? Yo brand center not 1.5 received lukumi mu bitaano luno. But he has given you. Banange. What does that say? I don't know the story of the baton in the Bible. Tewali buzibu. Bible yali Old Testament, New Testament. Simple. Nga saawa zino, by the way, every time you want to make reference to the Bible, remember what is now happening. Our Israel ne Palestine. Luli bawandika biwandike kati engumi evugira ddala. But anyway, thank you. So Jahazi Pia. So when is the new date? They've not yet said. They've not yet said when the new date is, but they said they'll keep us. Let me just read for you what they posted here. They said they'll keep us posted. Nenga, I was so ready for Roast and Rhyme. Event postponed, not cancelled. All tickets remain valid for the inconvenience caused. Each ticket holder gets another free ticket to bring a friend along. The biggest celebration of Ugandan music is still on the way. A new date will be announced soon. So I think abambi swangs bade bakoze bulungi nange kugundi eno. Ku this Roast and Rhyme thing, they've really been so did they cancel it on Sunday or Saturday? They cancelled it on Sunday kumacha. They cancelled it on Sunday kumacha. Yeah. So that is what has been happening. Then of course we had Alien Skins show over the weekend at the Cricket Oval. Did it feel? It was a nice show. Were there people? People came. I saw people were saying, actually Emeka was saying, Alien Skin is going to regret it because he mocked Jesus. Banang.
Cut for them who told them, what if he's not a believer? Who? Alien Skin. What if he's not a believer? Auntie. I think those things that involve God, I think we need to leave them between God and who has done what. To be the By the way, do you know the Pope is not doing well? The Pope is ill. Negwe bulo manyinti ate we are blessed. Kati papa ono bakutukira wano. Tuba tulabye Pope John Paul Benedict Pope Ratzinger yali Benedict. Tuba tulabye Pope ono papa yani aliko Francis. Yali bounce ono. Yali bouncer. Yajja wano ku Matters Day so many years ago. But you people, we need to say so many things. But the conversation about Museveni and the Bachwezi may be right. Because how do you host 3 popes? I mean, 2 popes in your regime. Hey, yemwe nyini muri ona asabata natandika show. Ona ali kudembo oyo mukozi wa dembe. Afukamira asabe kama wange naffe twabikola. Abantu goba. Wana tasabe nnyo muganyo. Naffe twabikola. So, I was going back wali. That Sevo has seen the Arabiako ku queen ne king of England. Ochimanyi echo? Yes. In his presidency, he has seen the king and queen of England. By the way, Gwe, you're going to know where the power lies today. Can you focus? Because she said she wants to read the news. So yingira mu sheddako. Can we further show them where the power is? Haja tibale yatukulaga amanyi we gadi. Otegere nti Faiza akuwagira bwerere. But Brian yanzijeyo. I'm going to show you. Naye Museveni yalaba king, alabye ku king ne queen wa Bungereza. Anyway. Guys, we're gonna leave it. Never papa basatu. Kuba yalaba kone yajjanga obote yaliko. Ne Diana, by the way. Princess Diana. Diana teyajjako wano. Princess Diana yajjako wano. Onzijukirako Bill Clinton yajjako wano. Ne Bush. Bush yajjako wano. Bush yajja. Ne George Bush. Nali nkolera watote nako ezo. Ne tutwala abaana ne bayimba. Bush yakoma Ntebe. Teyajja walala. Okay. Yeah. So guys, that's what's up. I hope you had a good time. If you didn't, your birthday. Nange birthday yange yali muguno omwezi. Yali yoddi? Nga mukaga. How old? Ajja tirekera awo. Kintu ky'emyaka nange bagimbuuza saagala gyogera. Banzoga. Sajja kikulu kikyali ku radio. Ojja n'otunuulira mu byokoze n'emyaka. Nga tebikwatagana. Era kati nze natemyeko 10. Nze n'emyaka 3 mu ebi. Nze nyingira buyingizi 30. Sijja sobola. So guys, ciao. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange